Dr. Jose Chameleone aggunze ab'ekireka munnangate omuziki byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ebitambula wali munnangate ku luyimba lwa Pallaso olupya. Oh my god, byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo ate ng'omuyimbi Alien Skin agguddewo munnangate emisomo. Alien Skin aleese abasomesa basomese fangoni. Esaidi eno wali ku fangoni byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kakasa inti nno osubscribinga ku site no kulikinga video. Bamute Geminati sinza ku Geminati Yugi. Mu byonna kansuke nkutegeeze nti nno Dr. Jose Chameleone yaggunze munnangate ab'ekireka wali munnange mu kifo ekimu omuziki. Oh my god, ekyabadde ku stage wali n'asooka n'akubamuko ku nnyimba ze ezimu ezikyakutte munnangate omubabiro okwetooloola nga bw'ogezaako okulaba bwe kyabadde munnangate ku stage wali. Omuyimbi Dr. Jose Chameleone no bw'atyo bwe yabaggunze omuziki wali ku stage. Ku sayidi y'emu ebibadde bitambula ku mwana mulenzi munnangate Pallaso n'oluyimba luno omukwano gwo luli mugenda mu maaso munnangate okutambula n'okwogeza abantu abamu obwama oluyimba lwa Pallaso munnangate olupya. Wabaddewo ko faani we omu ku bafaanizi be wali nga bw'ogezaako munnangate okulaba. Pallaso saasiima nnyimba zo, saasiima studio gy'okoleramu, saasiima ddoboozi lyo. Pallaso nasiimye lunene oluyimba lwafulumizza. Maama oba bane wakayizo otya mutereko omuli. Eno studio yo ngisiimiddeyo yakafulumizza. Lengera ekirenzi. Mama. Mama. Tutemu kasenge kange n'enkuba obufaananyi ng'oli wano nange. Bw'atyo nno mwana mulenzi munnangate Pallaso ku luyimba lwe olupya oluli mu kwogeza abamu munnangate obwama okwetooloola munnangate emikutu esayidi eyo. Ku sayidi y'emu omuyimbi Alien Skin ku bibadde bitambula wali nti oba agguddewo munnangate wali emisomo wali nga bw'ogezaako okulaba yafunye munnange like Tisha n'asalawo okubeera nga agenda kubeera nga ajja ku fangoni ng'asomesaamu munnangate abantu be nga bw'ogezaako okulaba embeera bw'etyo bwe yabadde munnangate mu katambi. Musajja ajja kugamba write this number in words. In words? Kwezikitayo akagambo M nga ziri mu miliyoni otulawo abantu tuzimanyi. In words? In words. Yes. Nibama yechidas. 1 million. Tell a million. And 11,000. 1 million and 1 million. 11 million. Wampu yavyeko nekutera munemu. Anti nekati mbo. Sobola n'okwongerako. Ku sayidi y'emu na bino nabyo bibadde bitambula era ku muyimbi munnangate Alien Skin ku kibiina kino kye yagguddewo. Alien Skin teyasoma, talina bitabo yadde. Ebyo bigambo sibe mbadde mwogera ku Alien. Kati Alien asazeewo anyiige. Katungulu mbeera nkusazeeko. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero
Alien Skin alese abasomesa basomese fangoni naye takyayagala muntu yenna kubeera ku fangoni nga tomanyi luzungu, tomanyi kusoma, tomanyi kuwandiika. Komanda Mudogo tuula wali, Ibula Kabadia tuula wali, Julius Caesar tuula wali, kwate ekitabo ne pen. Teacher najja olubaawo gye bayita whiteboard ne batandika okusoma. Ne Kabaka kenyini mafia boss n'atuula wali akaddoke kamuli mu ngalo eno bola ezimbye ne batandika okusoma. Ate baalabye okusoma kuno kunyumye ne bakubira ne Fiki Gaza ne mugamba where are you, come and be educated. Era Fiki Gaza naye najja basomye kiro kyonna paka saa 10 ez'okumakya. Era eno bagitumye Fangoni Primary School. Officially it is open. Bwenti nno munnanga ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna biturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribinze. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.